temulaba nti muli basanyufu abamu. Kalenga ono tomulaba akutte. Kalenge taliiko kajajjatta n'atudde ewaka. Era ndowooza olabye amagye we gabadde gakwata n'abaana ba gundi, abaana b'amawulire nabo bakubiddwa ne bawambibwa ne bakolebwako effujjo lyonna nga bwe mubadde muliraba. Nfakiti naawe ng'ow'amawulire ndowooza kikusanyusizza nnyo embeera eyo ebadde egenda maaso. So twongera okunyolwa okw'amaanyi, twongera okweraliikirira ennyo Uganda wajjeeraga, ne bwe munaakozesa effujjo ne mukuba ne muwamba ebitebe byonna ne mweraga nti no mwawamba muli mu nsi yammwe mwatuwamba, ebiro byammwe bijja kutuuka. Ffe tuli bannabyabufuzi tulengera buli kibeerawo. Kati batugambye n'ekiro muyiye amagye amalala maka ga President Robert Kyagulanyi. Ekyo twagala kukibagamba, kyemusize kyemulina okukungula, kyemusize. Kubanga bannansi be mulaba bali eyo basirise ne be mulya nabo bajja ne bagamba nti abasajja bano mu butuufu baawamba ensi yaffe. Ffe twali badde bino tetubisuubirako mu 21st century. Muwasonga mukiriminga nti mulina obuwagizi wano. Ebwe twawulira nti you captured our country. Because you captured our country, what you are doing is obvious. Wabula Kyagulanyi namunenyezaako kimu president, ennyonyi gye yalinnya eyo nabana abamuggiddeko. Simanyi ani yakuwabudde okulinnya ennyonyi eyo. Nnyonyi ki? Nje nkugamba ennyonyi gye yalinnya gwe jja ginoonyerezaako. Mukimanyi tuli ku kabiga. Abantu abamu tubalinanga kati ka kibiriiti. Kubanga bwe bakujjawo bano bateekateeka Bwakabaka. Ne bwe kyetaagisa ennyonyi gijja kuba ennyonyi egula $1 million nga 5. Obwakabaka bwabwe obutuddemu. Kuba mukimanyi nti ffenna tuli mu buwambe. Ewaffe wonna batuttewo. Bwe baagala gwe batemula. Bwe baagala gwe bawamba. Obugagga bwaffe bonna babututte. Ebifo byonna babitututteko. Abaffe bafiira mu nsi z'e Bulaaya. Kuba ndowooza olabye abazze bakulondoola. Kuba nze mbadde nkulondoola okuva yonna gy'ovudde. Nga nkozesa intelligence yange n'abantu bozze nabo ku nnyonyi. Ndowooza abamu obalabye nga basigaddeko n'abalala front gundi yonna gye babadde basasulidde. So bino tubibagamba bannansi abali eyo naddala mmwe abaafa empeke, abasiba mu bivvulu, be baagulaagula edda batakyategeerekeka mwenna. Kubanga eno ensonga mwe mugirowooza ya Kyagulanyi. Please, you yourselves and your families are not safe. Our country was captured. Era ebiro by'omu maaso tebiri obvious nga abamu bwe mulowooza kuba muzimbye obukalina ne buno obusente babawadde ne mutambula nga mukukunadde. The days are obviously not normal. Era ebiseera byaffe tebino. Mulabye ababaka ba parliament bayisiza n'abantu abalaba namawulire. Kuba nze sisobola kusanyukira mu namawulire. Ffe mulina okutukuba okututta kubanga mwagala nsi yaffe. Mwagala okugitwala. Mulina okutuwamba. Kuba ffe maloboozi. Era effujjo lyonna lye mutukolako tetulyewuunya. Because we saw you and you are celebrating that you captured our country, mwawamba ensi yaffe. Ebyo byonna bye mukola. Ate era ne bwe mukeera ekya Kyagulanyi ne bumutemula. Ekyo tekitwewuunyisa. We know what you are planning. Naffe twababuulira ekiriwo nti you will know why the Red Sea is called the Red Sea when you kill him. Right. Kati sebo mukama wange embeera yonna mugirabye teyeetaaga kwogerera. Tukyebaza officers abakyalina empisa Kampala n'abalowooze nabe balowoozesa nti eggwanga lirina kutambulira mu buvuyo mu kukolako ffujjo bannansi ng'awatali mateeka. N'abalowoozesa nti mwe famire zammwe za njawulo abalala mulina okubatemula mwe mwekuume mbu muli bagezi nnyo mbu gwe mutemula nga mubikkirizaako mulina okubateeka mu makomera. You should know nti Kalenga akutte. Ekyo ssebo mukama wange maliriza nakyo. Nga nsaasira nnyo famire ya Kyagulanyi. Kyagulanyi. Kuggwanga Honorable Luttamaguzi katigenda ku nsonga dakika butono. Famire ya Kyagulanyi n'ensaasira abaana ba Nuupu abali mu makomera ne be batutte n'abafunye ebisago. N'ensaasira ne bannayuganda bonna abayisibwa mu mbeera embi. Kubanga mwenna mukimanyi our country was captured. Kati kino ekyabana abakulembeze ekyo kimaliriza. Dakika butono.